wadde donasi yakoze ekyo naye ateera mukyalimu abali enkwe gy'oli. Ekibuuzo kyange ekyo kyokka kyenjagala. Gavuma nti kati lwaki nva wano nemba nga siriiwo nenkola emirimu gyange saagala kuteesa ku bintu bitaliiyo. Omuntu bamugamba nti bwe nkujja wano njagala oyogere bwoti njagala okole bwoti nze siyinza mmunyiigira era simulinaako yadde n'omutawaana kubanga abanwana mbamanyi Asiyah yagaana omusomo okubaayo. Kitegedde? Kitegeera munyabo. Kati olw'okuba nti abantu abasinga entegeera olumu etuuka n'ogamba oba ono omuntu y'atya n'okireka nga bwe kikola ki? Nga bwe kiri. Kati saagala kuteesa ku bintu bitaliiyo. Ebyo byakuugulaza abantu tukole bwe tuti Nalongo adde ku kino ffe tukole bwe tuti. Kyenva siteesa ku bintu bitakola ki? Bitaliiyo. Omuntu n'okuleyinga odiyo ng'ayomba n'omuntu nga temuwulira muntu bw'ayogera, temuwulira muntu bw'ayomba naye. Mugyebaleko. Kale ndi mupya wano naye bwe ndabyeko Nalongo ne ŋŋamba kanjije. Omwala butansanga. Kaakati nze kyembadde nteesa. Omwami oyo Kalubindi yalabika okuba nga mutabuzi. Kubanga ayogera kino ayogera kiri. Ate n'ekirala nze Nalongo mu ekitiibwa kye because mba followinga nnyo ebiseera ebisinga. Naye Nalongo yandibadde kwegamba era nga wagambye nti nno ye azina ebintu talina kyagenda kwogera wadde n'ekimu yugeeti nti ebintu byaki bya bulimba yayina like baleka okuba alina obutakanya bwabwe ne full figure okuva emabega okitegeera. Ate nze nekyengezaako okugamba Bannayuganda banaye tugaana okulwanirira ebintu ebitwongerako ebyongera ku nsi yaffe tuli kubi n'ebintu ebitalina kye bigenda nakutwala. Ekintu kyawedde naye kwegamba yemboozi olwo entalo ziriggwa ddi ku TikTok. Mwasibye mutaba mikwano Nalongo kusaba wandisoose n'osirikamu ng'omwezi. Manyi nedda kale kakati nze enteesa yange eri bweti njagala kuwabulamu ku Nalongo kati essaawa eno gy'alimu mbi nnyo. Abantu bonna bamutunuulidde nnyo balowooza nti ye mubi. Ebiseera ebisinga omuntu nga mutuufu obulimba bwanguwa nnyo okusaasaana okusinga amazima. Omukyalo ono mumanyi ng'omuntu mumanyi naye simumanyi nnyo azino oba nali mufolowuzo nnyo. Naye okusinziira ku bye nalabye Full Figure bye yabadde ayogera n'omukyala ye Doni, amazima amatuufu gali nti Full Figure alina ekigendererwa. Yabadde akemera ddala Doni ng'alinga omwana ate ne bagwa ku kintu nga tekirina kabikkako manyi zino toyo ezayasama Doni yabadde nga bebi nga bamubuuza yakola bw'ati nga bw'ogamba nti Doni ali mu mbeera mbi. Okitegeera embeera eyo ye bwe yalabye gundi Full Figure ng'amuyambye ye obwongo bwe ne bumugamba ndowooza agenda muyamba n'embeera gy'alimu agimuggyemu. Y'ensonga lwaki yabadde asumulukuka n'okulimba ebisinga kuba amazima gali nti kyemmanyi alina bye yayogedde ebituufu kuba sibamanyi nnyo naye kyemmanyi ebisinga byabadde bya bulimba okusinziira bwe yabadde ayogera. Kyensaba mukyala Nalongo akole ekintu kimu asooke yeesonyiwe ebintu bino abiviireko ddala newali omulamwa guno asooke yeewummuzeemu yeekwase Mukama Katonda talya nguzi. Amazima gajja kumala gaveeyo bajja kumala babyogere naye bw'onooba nga amazima Nalongo bye bakwogerako si bituufu nga bw'ogamba weekwase Katonda. Simanyi ddiini gy'osabiramu naye gwe weekwase Katonda ajja kukuyamba ajja kumanyisa abantu bonna. Nalongo aboseeko Nalongo kyagala
nze n'ekirala kye mbadde njagala okwogerako kw'eyo ensonga Calvin yalema adda ku bino ebitamukwata nako ebyabakazi nadda okwo n'asinikirako amannyo ebyaliima byamulema okubaako nekyayogera naye omusanga kuno ng'ali kunaalebulwa emboozi esigale ku weno kikuliko Calvin yeesonyiwa ebintu by'abakyala adde ku bimukwatako ensonga abantu abazana buli omu abeerengako ne sayidi bw'okeera ku makya n'ogamba nti omanyi Nalongo ye mukwano gwo like ng'olaga nti essaawa eno Nalongo era ye mutuufu essaawa bw'etuuka nga Donias yakoze gundi live ate lema kugamba nti ate Doni ye mutuufu mbufunze oba mutabuzi gwe kennyini gwe aba abaleetera obuzibu wakati waabwe kuba oba oyagala amawulire sayidi eno n'oyagala n'amawulire sayidi eri nze amazima leka mbabulire we gaavudde buli kimu obuzibu bwavudde wano first time mu kusooka nga Doni tanagenda mu komera Calvin yali ali ku nankani ku live nga kuliko ne Donas nze kyova olaba sinenya Doni Calvin n'agamba Doni yogera ekituufu omusajja wa Nalongo omulya eggulu mwagendayo yogera ebituufu wallahi amazima ga Katonda Doni yakaaba n'okukaaba n'agamba sibimanyi era sibiwulirangako Calvin obijjawa yali alina yugi n'avuma Calvin n'amugamba naye kiki ennyo ky'oyagala Calvin n'agamba amazima Doni agamanyi era ne Doni n'atuuka n'okugamba Calvin sikulabangako sikumanyi ne batuuka n'okukuba amasimu nga babuuza abantu wamma situlangako ne Doni yakubirako nankanoono bamuyita noono obadde omulezi ne bamubuuza wamma watuulako ne Doni ye natuulako naye Calvin ng'ali mu kkuba kati Doni ali wano ali mu kwewakana Calvin naye weyaze Calvin jangu naye obuzibu bwa Calvin ebizibu naye nga Doni yali asirise naye Doni kyamususeeko n'ayogera ekituufu naye nga Doni yasiri Calvin n'amugamba olunaku olwo abaana bamufuukira ekizibu Doni mukyala Nalongo namusinkanako ku gundi emu ku live ne Doni ku live yayama era ebintu ebyo ne bireeta maddamu Nalongo n'agamba nedda mumuwaayira era ze newunyiza oluvannyuma lw'olunaku lumu nze Doni naye kyamususeeko n'agamba kanjogera ekituufu naye nga Calvin buli kimu odiyo yazadde buli kimu kyonna naye Doni n'asalawo alabye ng'agenze mu kkomera wesalawo n'agamba kanjogera amazima kubanga ne ku social media byatuuseeyo dda naye nga talina kyakukola naye nga mu kusooka yasirika n'atuuka ne kukaaba Calvin soko ojje wano eno kubanga ninawuko ebibuuzo bye bambuuzizza wano naye ng'ate bibyo ne ngamba owaayi kanine Calvin agenda kudda ye kennyini nkole ki bimubuuze Calvin soko oyambuke waggulu wano mukyala Nalongo nkusaba kintu kimu essaawa eno weekwase ku Mukama Katonda wo naye nga Calvin asale ku lugambo olulinga olw'abakyala leetera awo essaawa eno okwesiga omuntu yenna teweesiga muntu yenna kuba nja kujja gy'oli nkulaga nti ndi mulungi naye ng'ekigendererwa kyange nkunoonyamu byange bitwala wa Doni essaawa eno maddaamu gw'oyina obuzibu buli omu akutunuulidde ekyo oli mu bikusaba osirike amazima tegeekwekala kuba galwayo Nalongo oyinamu obuzibu ne full figure bwe tutamanyi nga buludde nnyo naye omwana oyo olaba Doni oyo yayogedde ebintu byonna bye yayogedde nga si yayagala obyogera naye omwana oyo akozesebwa lwa mbeera gyakola ki nze nange nakirabye yalimu oyo omwana tayise kyekizibu kitegedde oyo omwana Donias yasi kyekizibu naye waliwo abamugamba nti yogera bwoti lw'ensonga nze abantu abanwana entalo mbamanyi
abaana batunda yogera kino yono omyasi ekizibu kyova olaba ntigaagala kugirako kuba waliwo entalo ezaddala Asiya mukazi wattu ne bwova olaba nti akozesebwa kubanga talina kyakukola talina kyayina bwe kiri naye ensi eno ekibuuzo nange okusinziira jjo bwe nalabye omwana oli yabadde aliko ekikyamu tosobola kweyabya bw'otyo kuba nze nafolowinze nnyo gundi ye live eyo omukyala yasose najja n'agamba mubyetegereze buli muntu alina amagezi ajja nabitunuulidde nnyo naye nabigasegasse nazze ne nebaka nembigattagatta ne ŋŋamba wano waliwo ensonga eri emabega waakyo gye tutamanyi ffenna yes kati nze kanneebaka ennyonse omwana wange era muyonse naye mukama katonda tomwerabira gw'oba okulembeza ebisigadde byesonyiwe va ku bantu yes amazima mujagenda mugalaba bali eyo bankolako fayiro nga 10 bali eyo bansalaganyako omugambo kati mwe mulaba Doni kubanga Doni yagambye bwati Doni simanyi ne bakola bwe bati oyo omwana bamukozesa lwa mbeera mbi kati yogera bwoti kola bwoti tukuyambe naye ng'ebyo bijja kuggwa omanyi bannayuganda olina okwekkaanya amateeka ne mugategeera nze nina live emu gye nabaddeko ne mbagamba nti nno waliwo seetaapu eyabaddewo naye kati Nalongo eyaluguddemu bannayuganda mulina okusoma ate ku mateeka ne mugamanya Asiyah alina ssente mmeka ezimukwasa leero enkya n'avaayo mukomera mulina okumanya ku mateeka kituufu Mr. Chris naye Mr. Chris njagala kulyamu kirimi mugambye wano Nalongo eyatandise ekintu kino ng'ajjayo fayiro ezabadde zisiba Doni ekintu kino Nalongo yakiviiriddemu bufiirizi mundeke njogere amazima gabeere mazima ate muyimiriranga ku mazima Nalongo bwe biba nga bituufu ebikwogerwako ng'otunda abaana abawala oba ng'okituufu oli mulogo Nalongo Katonda agenda kukubonereza tonnaba that is reality bwe biba nga si bituufu Katonda amusaasira kimubuuseemu naye temwekwasa Nalongo eyatandise ekintu kino Nalongo afiiridde bufiirizi mu firimu ye ate Asiyah byonna byayogera bituufu olaba ayogera ku bya bbaawe n'abyogera n'oby'omu kitanda Asiyah teyalimbyemu byonna bituufu teyeewaayiriza yayogedde mazima temulimba nsi Patricia kankubuuza okakasa otya nti Asiyah byayogera bituufu nze mbadde ngoberera Asiyah oyo omuwala atera okwekolako n'olugambo n'akola ne ku bbaawe olugambo n'ayogera n'eby'omu kitanda nze nkakasa nti Asiyah yayogedde bituufu ate Nalongo eyasindiikiriza Asiyah byogera ogambye asobola okwekolako olugambo n'alukola ne ku bbaawe right kati okakasa otya nti binene bye yayogedde takulimba nze nkakasa nti bituufu kubanga Nalongo yeyakitandise mu kusooka Nalongo yabadde anoonya mawulire kubanga yadde akimanyi Asiyah abantu bamukyawa naye ati da endi ekintu kyafuukidde Nalongo kye bayita nti yafiiridde mu muvi ye kyekyo she died in his own move Patricia bw'aba nga Asiyah byayogera bituufu lwaki tebatuula ye Nalongo ne bayogera ensonga zino nayise Nalongo najja nakubidde Asiyah byeyanzizeemu sijja kubibagamba bw'aba nga akakasa ayogera kituufu nze nayagadde bateeka ku mmeeza egi bonna tuwulire sayidi zombi lwaki omuyagano naye teweerabira Mr. Chris nti mu ntandikwa sayidi bbiri zonna twaziwulidde maloboozi gaabwe ag'enjawulo ate nga Nalongo eyasoose okuta amaloboozi ago kati wulira Patricia lwaki Asiyah abadde agezaako okubikkirira Nalongo wulira ku maloboozi abiri n'omuntu okubeera ku mmeeza emu ne tuwulira sayidi zonna kiriwo ekisinga kikolera ddala amakulu era nze mpagira Asiyah ajja alumirize Nalongo naye nkusinzira nze bwe nnabadde ebintu Nalongo n'aliko question mark ate nnene ennyo temwekwasa ng'osimanya buli mu famire kino ekintu Nalongo yadde ayagala mulinnya naye kyabugwereddemu ate njagala ne twennyonnyola kyennyonnyola kiri bwe kiti nze njagala nnyo ate nekyala mukulu Kulisi
mukulu kulisa omuntu wamutunuuliranga gy'agenda nga tewalina makulu omujjangako. Ayogedde statement emu nga bwagidamu agezaako okupuluvinga ki ajja wano ng'alina negativite mugjeewo. Bwe mbanga nayise abantu bonna nze sirina gwe mpolereza kubanga simanyi lutalo luno gye lwatandikira. Nabagamba luli kino ekintu mukirabanga ekitono naye kino ekintu kinene. Nze bwe mbanga nayise abantu bonna tutuule ku mmeeza emu twogerezeganye tulabe kyekituufu. Kenzo yali agala okugatta King Saha ne Bebe Kulu yabayita ku mmeeza emu teyabakubira ssimu n'abateeka ku ssimu. Nze nayagadde nze njagala mazima tuzuule amazima wawe gava. Bwe mbanga nabayise bonna twogere wamu ekibadde kitannakukolwa nga buli omu ali ku sayidi ya mulala buli omu ali ku sayidi ya mulala. Oli nanziramu ebigambo bye yanzizeemu. Kitegeeza nange kennyinyi abakuyise mba nfunamu ekyokuyiga ne ŋŋamba nti no kitegeeza naawe by'olimba by'oyogera tobyekakasa. Bw'obanga obyekakasa jangu ku mmeeza ffenna twogerezeganye. Ono abeere ng'ayogera bw'abanga akwogerako kifu okikuba ogambe nedda ekyo kikyamu. Naye ate bw'obanga tozze kati awo amazima tunagategeera tutya? Bannaye ne muli waneeno mugamba ate Calvin simanyi akola kino Calvin ssebo tubadde waneeno abantu bagambye tubulire ekituufu yagamba Doni kyataalaba. Calvin tewali kyeyagamba Doni kyataalaba. Calvin yagamba Doni mukulukulisi eyo live nagirika yakabaata. Calvin n'agamba Doni ekyamazima Doni oba ogenda mu kkomera enkya genda n'omuntu agenda okutaasa. Calvin kiki kye yayogera Doni kyataalaba ku olwo. Ekyokubiri yalaga nti ye wa kifuba naye tebaamututte. Kyonna kyekiri tekinaggweranga ne Doni afiira mu firimu ye. It is okay beetwale. Nze yabitandika nasooka kutuula n'Asiyah ku bigambo ebyo. Asiyah ne bakuvuma naye nasooka kutuula naye mu buntu. Asiyah ne yeewakana nti situulangako naye kati bonna abagamba nti lwaki saanoonya Asiyah. Asiyah nali ntuddeko naye Asiyah ye muntu apretendinga n'akola ekintu n'olowooza nti kituufu. Natuula n'Asiyah bwe twali ku live y'akabaata namusangako. Okitegedde? Ku live y'akabaata kati bwe twali ku live y'akabaata Asiyah ne mugamba tetwatuulako babiri. N'agamba nze sikulabangako ne ndeeta abajulizi babiri nga bamulumika nti twali ffenna. Asiyah wali ondabyeko ku kooti nga bakusibye n'ensasula emitwalo 3. Asiyah n'angamba wasasula emitwalo 10. Ne ngamba kati byonna by'obadde ogamba abantu nti tuludde okweraba mbu nze tosisinkanangako nange wategeera otya eky'emitwalo 10. Ositegeera? Asiyah nze mwennyini nali njagala bagatta ne Nalongo kuba olutalo luludde ng'emabega girukola ki gye luli. Naye nga Asiyah tayagala kumugatta naani. Era kyova olaba namugamba bw'oba okwatagana ne Nalongo mukubire. Nze mwennyini nakubidde Nalongo essimu ne mugamba Nalongo njagala olunaku olw'enkya twogere ku kintu kino ne kino ne kino. Naye oli free nangamba nja kubeera free Chris. Ne mugamba ofayo singa tuba nga tutudde wamu ne Doni Asiyah ne twogerezeganya ensonga zino. N'agamba muyite. Ne nkubira Asiyah essimu. Asiyah bye yanzizeemu kijja kubibagamba. Naye nga ansa yabadde nno sisobola kutuula na Nalongo. Kati awo ekituufu tunaakigonjoola tutya? Anti kye nkugamba kye kino. Asiyah twali tumuyambyeko okuva mu kkomera. Bonna abamuwaga wano lwe baasooka okumusiba tebaasonda wadde olw'ataano. Nze omubi olwaleero ne Nalongo. Nze nakwata emitwalo gangaaga ndi musajja munaku. Ne nagateekayo ku Asiyah ave mu kkomera. Osegedde Nalongo n'akwata ssente ze ne balwana okulaba nti bamubeiringa out. Tetwafuukira mugugu Asiyah era abadde ampisaamu eggaali. Naye nga nze full figure yamusiba nze yasooka ku kooti. N'abali kuno nga bayombayomba tebalinnyangako Asiyah wadde ku poliisi nga bamusibye. Nze njagala omuntu omu authority okwogera nange kuba Asiyah tayeegaana contribution yange
ku sente za mbeiringa out tazeegaana kati njagala omuntu yenna ampita omubi ku Asiyah nga yali akutteko sente n'aziwaayo bate Asiyah otegedde kati bw'oba tozikwatangako gwe manya ntulina ffe bye tukola ebiri extraordinary bw'oba togendangako kumweyimirira kulaba nti ava mu kkomera tolina na moral authority empakanya ku byenjogera kubanza enjogera ku muntu owange gwe mmanyi gwobuukira bubuukizi owaga naye toyamba kati kunze naabo bonnalinjagala bantu nze Asiyah nayogera naye maaso ku maaso nga simugeya ne mugamba nali ntuddeko naawe ina ebigambo bye waŋŋamba ye oba nedda kuyange mbadde sikuwulira nti nedda ne mugamba okakasa ndeeta abajulizi nti ye ne mugamba ne presto conference biki byonna ku eyo live nali njagala okunnyonnyola Asiyah mubuulire ne kyazzaako namubuuza eby'olubuto obimanyi wajjamuuko olubuto walugiramu makindye nti nze sijjangamuuko olubuto wali oyagadde ku manager wa lwaki buli lwenzija ku live network esimu yange ebuukako buzibu ki nyabo network yogerako Irene hello Irene tukuwulira owedde olaja na bring me up genda maaso Calvin mbadde nkugamba nti Asiyah nze nayogera naye maaso ku maaso ngera Nalongo bwe nayogera naye ku maaso era bwe nali njogera ne Nalongo maaso ku maaso nga Asiyah yawakanya ebigambo bye ŋŋamba Nalongo. Chris katono nnyo ngenda buuza Calvin ebibuuzo biringa bibiri byokka nze nveewo sigenda kubeera wano. Calvin mu nsonga zino Calvin we oyagala ki? Ekyokubiri lwaki buli nsonga yonna ogiteekamu omutwe gwo? Ebibuuzo bibiri. Nkuddemu genda maaso. Nkuddemu nziramu ssebo lwaki yes nziramu ebibuuzo bibiri byenkubuuziza nkugambye mu nsonga eno oyagala ki era lwaki buli nsonga yonna ogiteekamu omutwe gwo? Just question bbiri. First of all lwaki ensonga eno nagiteekamu omutwe gwange nti nalaajanirwa ne bampita mu kkooti okweyimirira Asiyah n'ensasula n'emitwalo 3. Kati njagala ombuuze lwaki nteekamu omutwe gwange nange nga nkubuuza kino. Asiyah baali bamusibyeko walinnyayo kumubeiringa out. Bw'oba tewajja mu bizibu kumuyamba lwaki bwe nvaayo okubaako kyenjogero ŋŋaana ng'ate bw'aba alina obuzibu gwe tolinnyayo? Okay, katono nnyo Chris kamuddemu kino kamuddemu abantu bonna abayamba tukibala nti omuntu bw'ayamba omuntu era ne Bayibuli egamba nti bw'oyamba omuntu oba bw'owaayo omukono guno mulala tegumanya. Lwaki buli kimu ky'obeera okoze oyagala buli muntu akimanye kiki ky'oba okoze? Nakulabyeko ku live y'akabaati emabega kaawo naye nga ndaba oyogera noono n'oli n'omugamba noono n'omwataakingako oyogera noono waliwo kino. Ensonga eyo lwaki bw'oyamba oteekawo nnyo kamera buli omu amanye nti wakoze kino? Kyenjagala onziremu. Bwe nayamba Asiyah ku kkomera wandaba mu kamera kiwandabako n'ekifaananyi na Asiyah yennyini si ye yabyeyogeredde nti nali omu ku bantu abamujja mu kkomera. Gwe wandabako n'ekifaananyi ng'ali mu kkomera oba nali nkugambyeko nti nagendayo oba yamaze kubyeyogerera. Ekyokubiri bw'oba olifaalinga ku Bayibuli mbu Katonda yagamba bw'ati mbu bw'owaayo n'omukono guno Katonda akugaana okulaga abantu nti oyambye ye yawandiisa kitabo era bakidistributinga eri buli muntu yenna ategeere Katonda bye yakola. Singa byali byekusike banditaddewo ekitabo. Nekano kamugambe embeera ya leero yafuuka ya kamera. Olaba oli ne bwakugulira ekyemisana kwata video. Neddala kandabayo gwe bw'oba ogamba nti Katonda be yayambanga
teyabateeka mu kamera okwano togenda kunsaba kujja waggulu nga toli mu kutapinga nga ng'oliwo singa katonda ye yali teyeerabisa teyanditaddewo bayibuli nze mbadde ngamba zino issues kayanje yateekawo ekitabo tusome ku bye yakola kati ate nze omulimu gwe aliwo okuteeka abakyala wansi which is wrong. Secondly, Nalongo ne full figure bali bakozesa situation ya Asiyah nti yali naive talina kiddako balumanye entalo bwagamba nti nteeka abakyala wansi bwe baasiba Asiyah walinnyayo ku kooti kayanje ebyo tobitugamba naawe wagendayo ku kooti abakazi wansi beera ng'omusajja tulina kwogera wize omulala abuuza kibuuzo Denise buuza tugende mwasibya mutya bannange nakisi nkulamusizaaku nange nkulamusizaaku Denise wa mi kati bannange ekisooka omukulu ono Calvin Kayanja simumanyiiko nnyo naye buli muntu amukomplainingako agamba omusajja oyo mubi just is a pretender in camera naye nga musajja mubi. Kati n'ekirala kye ŋŋamba omukyala oyo Doni Asiyah mukazi mubi ate mukazi asala ebigambo. Doni Asiyah ye muntu asobola okudescribinga ne ba ancestors bo b'otaalabako naye nga n'okumanya takumanyi. Doni Asiyah mubi ekisembayo ate Doni Asiyah agenda kutabulatabula media eno nga bo lwaki omukazi omujje Kuliso ogamba otya Nakiso ogamba otya anti batapinga Kayanja nkulamusizzaako amazima kankigusa ensonga y'omukazi ono kyonna kye kiri Doni abikole naye one time naye ajja fiira mu firimuzi. That's it. Wajja mukozesa ekimala kimale. That's it. Naye gwatalumbangako yadde wano yekakasa. Naye bajja mukozesa ekimala kimale. Naba kujjako muntu yenna sisobola kujjako muntu. Network yebe kusudde. Calvin. Kulisi mbadde nsaba mpulirizeemu ku nsonga eno katini. Ebintu bino sibigoberera nnyo kiri awo naye akatonotono kengobereddeko waliwo ekikyambuzaabuza era nga ffe abeekengera buli kimu abeekengera buli mbeera abalinga obwana bw'omusota nze ndowooza nti walaka waliwo ekitagenda bulungi nga waliwo kye mubuzaabuza oba kye mwagala okuyisaawo kakati ani yasiba Asiyah kibuuzo kigenda eri Kayanja kubuuza ani yasiba Asiyah mukusooka kuli sokolindeko ku full figure yasiba Asiyah ani yamujjayo Nalongo n'amujjayo gwasooka kati ani yabasiba yadasibye Asiyah kati era full figure ngamba ku mulundi guno ate musango gwe gumu anti musango gubadde yagamba omusango gubadde mu kooti omusango gubadde mu kooti Nalongo yamweyimirira nene bafunamu obutakkaanya nga bw'omanya abantu naga munnange bw'oba otuuse okunkola ekyo n'ebifaanagana bwe biti otandise n'okolagana ne Balabe kanji gyeyo empapula zange okitegedde ng'omuntu yenna naye n'abaasigalayo okumweyimirira Nalongo ye yabamuleetera nobati oyo yali tamumanyi Nalongo ye yamuyita amweyimirire n'oyo yugi yennyini Nalongo ye yamukubira essimu ajja amweyimirire segedde nange mwennyini baali bantumye national ID nze neŋŋamba oyo Nalongo sisobola kweyimirira nagudu. Ekibuuzo kyange kiri wano ku luno ono Doni Asiyah yagambye yadagenze mu kooti ku lunaku lwe bamugamba okuddangayo ku kooti okulipootinga okutuuka okumusiba kyavudde ku kibatuuka okumusiba
abajulizi babadde abamweyimirira babadde tebawera basatu nga bwe baba musaba. Tekuliiko kyonna kirala kyeyongerako awo ekyavuddeko kumukwata. Sisuubira nti kuliko ekyeyongerako ate kooti yeekukwata. Kooti ng'ekwata. Nina vidiyo gye ndabye nga nina vidiyo. Nina akavidiyo ke ndabyeko. Tomanyi omuntu bw'aba anaakusiba ne ku kooti tebakkiriza kukwatawo omuntu. Ogenda ku poliisi n'oloopa omuntu fayiro nejja through state answer. Okay, Calvin njagala kumaliriza wano nveewo nze. Waliwo ka video ke ndabyeko nga Fulufiga ali ne Asiyah. Kakadde kuba kakakati kuba Balabe basabula Nalongo. Kabadde kakadde bakakakati bakakakola. Soko goberere stories zino kubanga kati ngobereddeko ekitonotono wulira anti wulira soko mpulirize nze byennyini nkugambye yadde sigoberera nnyo kuba sibeera nabo naye nnyina ebitonotono byengattagatta nga nkozesa omutwe gwange kati saawa zino Fulufiga yasiba Asiyah Nalongo n'amugjayo kati Asiyah abadde ne Fulufiga nga basabula Nalongo kiriziganya nange mwekyo wanjisebo kati era nga kugamba nti tewaliwo kati era n'osigala nga wowe nnyini olina ansa lwaki kiri bwe kityo oba togirina. No. Kankuyambeko Franka ku nsonga oba tontegedde mukulu Kayanja soko osirikiremu katono nyambeko Franka ono. Nupu ku nsonga ya mwami Kayanja olina weakness eri emu yokka era abali kuno kwonna bannyoko bamaama bo boyambyeko genda ebweru n'abakomyewo n'abatannadda obafunamu ekizibu kiri kimu oyagala nnyo okuyingira mu buli lutalo oba lwa byabufuzi oba lwa kadaama oba lwa sekadaama oyagala nnyo okuteekayo omutwe gwo n'owunzika olumu ng'olabisenga omukyamu ate olumu okola statement ezikuddira mu kintu kino. Franka waabuuliza nti ebintu bino okumanya obimanyi gwenga Kayanja atayagala Asiyah wafuna otya messages za Asiyah ne Nalongo kuba nakwata ne ku ssente zange ezamujja mu kkomera. So boss njagala awo wennyini muganda wange Asiyah bwe yali akomawo lindako muganda wange nze kubombi sina gwe njagala naye njagala nkubulire facts. Asiyah bwe yali akomawo Kayanja ebigambo bye wayogera Asiyah ng'akomawo biri on record buli muntu ng'akozesa internet bwe yali akozesa buli nzikiriza mmaleyo muganda wange nze siri kooti ya sawa anti nzikiriza mmaleyo esalirawo negamba nti omuntu ono gumuse mu lindako mmaleyo leka gamba Kayanja kammaleyo mukulu wange kammaleyo oba yali akomawo lwa bubi oba yali akomawo lwa bulungi social media teyinaayo recording n'emu mwami Chris ng'agezaako kucriticizinga Asiyah bagambye yali takozesa internet mu biseera ebyo lwaki gwe ezizo gye ziri nanyini host ono anti kati lwaki ezizo gye ziri Asiyah mumanyi naye era bw'oba oyogera ne Asiyah ajja kugamba nze omu ku baleeta Asiyah ku internet nze yapostinga video 2:15 nga ne TikTok tennajja mu Uganda okitegedde nze Kayanja gwe kennyini obadde oyogera lunye nti ebintu bino gwe wabitandika era ayagala information omutuufu ayina mujja ku ggwe ati kati wendi era kyekituufu mu kukitandika emabega goloyo entuufu yali ki era mu kino ekintu omusajja oli ndi naawe yali yakugatta Nalongo ne Asiyah ye yali entandikwayo era bonna nayogera nabo
Donasi yanenjogera naye n'abyegaana live n'abaali kakati olwaleero osaze magezi kyokuba ng'erinnya lya Nalongo ne Donasia liva ku intaneti mu mbeera ennungi nga Calvin amanyi abantu abo ababiri era ng'omusajja atali mukazi ayongerayo ntalo libadde bbi okusingako wano singa sajja nempa information eyo before kubanze nategeera ekigenda okwapeninga awo wenyininyini Calvin nengamba Asiyah maaso ku maaso nga tuli ku live bwe tuti ne mugamba baali bakujeemuuko olubuto n'agamba nedda wayagala ku driver wa Nalongo nti nedda byonna nabimugamba nga tudisikasinga si bya Calvin nantegedde nti day after walina okukolebwawo press conference eyogera ebigambo ebyo nga bwe mbibuuza kati osaze magezi kinga eyatandika olutalo luno okulaba nga bikoma era ne bataddamu byogerako bwakomye dda kuba kati oli yeeyabiza toyinza kudda na muntu eyakusiba ate n'otandika okwogerera ebijijinika eyakweyimirira. Chris nina kye njagala otangaaza nze munsiba n'onsonyiwa bwe nkuba abe neeyimirira ababadde banwana nve mu ngalo zo mbaako ekikyamu ku mutwe. Calvin woninga Nalongo ku live ya Kabata before nga bino binana tebinaba kutuukawo right? Ku live ya Nalongo nasooka kuwoninga Nalongo ng'alina Donasi wava ku ky'okuwoninga Nalongo tekyakuletera okuwoninga Nalongo oyo mwana musota toyinza genda mu bawalabu kankubuulire kino gwe kankumuntu yenna ayogedde vulugu ku bawalabu simanyi nayoza mirambo simanyi bino buli akolabulamu bwe gye bukomekkereza kasita bibanga bya bulimba Calvin kanjogereko kibozibozi ku bawalabu gwe noonya bwakomekkereza obulamu buli Calvin kanjogereko ndako mumbejja wange asooka abeeko kyayogera kale sebo bannange musooke mumpulirizeeko katono Chris ye maama tukuwulira wandinya nsaba abantu abajja wano bw'oba tolina facts ku byoyogera totawana kujja waggulu wano to ensonga zino muzigjeemu healings temugenda kukola blackmails ku bantu wano. I swear omukazi oli mwajjeewo lwa nsonga statement gy'atandise nayo agambye Calvin tamumanyi kati ojja kuteesa kuki ku muntu gw'otamanyi oba ku bantu gw'otamanyi wano nze ndiwo ku protecting account bw'oba tolina facts totawana kusindika request abali mu comment section namwe mwefuge ngenda bablockinga sigenda mutinga mwana wa muntu ngenda bablockinga neyanziza nze nebwonzijayo wano era bw'aba ayogedde bonna be bagenda blockinga mutuuke bulungi respecting abantu. Calvin gyebaleko ndako Saida nina ensonga zino nga zitandika wajja ku live ya Kabata olwo naliko nava mangu ku mulimu naliko wembaako nempulira ng'owooninga Doni womuwoninga naye jjukira nti kyali ki wali oli muyamba kuba twategeera nze Nalongo mukwano gwange ndudi naye mukwano gwange anje nategeera era neekanga nnyo ng'ozze oli mubuulira amazima kuba gaali mazima ng'oli muyamba ayanguweko afune abantu agende nabo ku kooti naye kino njagala nkibabuulire mwenna ba bloga ba tiktokers nti twejjemu enkwe lwaki nti bannaffe abalala bentagenda kumenya mannya naye kamenyeeyo omwo nga UG nti bo baliwo kwonoona UG mukwano gwa Nalongo nga Calvin woli mukwano gwa Nalongo naye olwategeera kino ne badduka amangwe wa full figure okiwulira nga bamaze otegeera Nalongo kyagenda okukola okiwulira ne banguwa ne bagamba full figure tukusaba ogyeyo omusango wano ng'abantu batandise okugamba nti bagenda kuyamba gundi baba mugyeyo mukomera ne badduka ne bagende wa full figure bo bennyini
nga baagala kati kutta Nalongo okumujja kuki ku platform tebalina mugongo okiwulira. So njagala Chris kino kyegendereze nti mwe bennyini abantu be bagoberera ebiseera ebimu. Calvin ngenda mwebazaako ekintu kimu nti Calvin mukubi wa Kerere naye woowuliriza by'abayogera ebiseera ebimu bamuyita mubi nange muyita mubi naye woowuliriza by'ayogera aba alina waakijje ng'ate akiinako ink. Naye kye kya Nalongo era naddukirawo misinde nengenda neŋŋaa Nalongo nti okola ki kino lwaki wakyogedde ogenda bweru mu bintu birala naye ate wayogedde ensonga ndala lwaki okikola okiwira. Kati bano abaana fulufiga mugezi fulufiga ayagala okulabika mu bantu nti mulungi okiwulira ye yasiba Asiyah ate yamugjeeyo n'emisango n'agimuggyako gyonna kati ali kulaga ensi yonna nti teri muntu asobola kuddamu kusiba Asiyah wano okiwulira. Teri asobola Asiyah kati alimu wa platform Asiyah adde avume buli muntu naye omanyi lwaki kyabala abala nti kati buli muntu TikTok ayina ayagala kulaga maanyi nti alina kyasobola okukola alina kyasobola okutakola. So njagala kino ekintu nti bannaffe bano ba TikTok abalala simanyi oba ssente ze zitumalamu oba simanyi Calvin bano abaana abalala boolina bwe muleeta beeta bano bayugi baani bano ssente tebalina oba obuzibu ki omuntu ayinza okulya kati kankubuulire Chris omuntu akussa lw'emitwalo 15 kali kankubuulire ki nzaba bonna tebansinga kubeera mu fulufiga ne bwabeera okwagamba kise mukwano gwange ku TikTok kuno Calvin Kayanja okitegedde olw'okuba nti fulufiga mukwano gwange nze era tekinjija ku mazima era fulufiga wakoze bannange mumyotingeko Chris tubalemu amagezi na Calvin olaba kati kankunyumizeeko ekintu kino Chris walaba live ya UG baba boogera ku kirala ng'agamba jukiza fulufiga yogera nnyo ku nsonga y'ebipapula bino nti omukazi yayogedde ebigambo gundi nakuwandiikako ensonga gundi ne gundi yogera nnyo ku nsonga gundi eno ey'ebipapula tayagala kulaga kifaananyi kirala ali kwagala kwonoona kusula okuba bamusasudde. Yugi naffe tumanyi abamusasula wadde tuli eno naye tutegeera abamusasula okukola ekintu okwonoona ebintu. Olaba bannange Nalongo ensonga zino okiwira Nalongo alina omukazi gw'alwanagana naye ku ebyo byakitonsa bye yamuteekamu okitegeera by'okulwanira ebifo ebyo okiwulira kati asasula abantu okuba nti baagala boonoona ekintu era nage twabuuza Nalongo toli musawo wa kinansi lwaki ogendayo okulembera abasawo b'ekinansi okiwulira kati olutalo lukomyewo lumuddidde lumwonoonye okiwulira tetuganye Asiyah buli omu yali alowooza wano nti Asiyah Jeff omuntu gwe yakozesa yali mukozi wa Nalongo naye bombi abakozesa Asiyah ne kazini we bombi abakozesa okiwulira kati newooba yeggwe Calvin nga Asiyah mukwano gwe kyokka n'omuntu ali mu nju yo ayagala XO kyokka ate XO naye ayagala n'omuntu mukwano gwo gw'oli kufula mukwano gwo osobola okubeera kutabula yes neyanziza nnyo nagudi luli fulufiga bwe yamusiba yagambanga fulufiga bwe yamukuba ennyo bwe yabadde fulufiga agamba Nalongo kati omuntu ow'emyaka n'omukazi omukulu wootuukidde okutabula abantu bw'otyo ddala woobatabulidde mu public gwe wennyini ne weeyogerako ebigambo mu public enkya n'oleeta ebirala ate n'ekintu ekirala Chris ekintu ekirala bakadama bategeere wawe bakoma njagala nnyoza omuntu ali ebweru ng'ategeera kikyali abaana bano bagenda ku TikTok kuno olwokuba bali mu nnyumba ennungi